Celestia yakwata igundi embwa kyasiza oli je balinga babera mu lujja kossa gabini kossa janyiga n'atuyana buno boya bw'omu nnyindo ne bususumalayo ayinayo n'empaka z'okwegaddanga. Weewaawo ku MR Live oba ku Million Club Bong Live kwe tuli era kwe tusinziira bulijjo okutuukako. Awo wooli weebale kutwagala, weebale tubudabuda, weebale tufuula bannamba emuubo. Ekyo nno so akitwala for granted. Mukama akikuwera omukisa alungamya amakubo go era akufuulire ddala ow'enjawulo. Amanya gange bampita Rima Sam oba Million Club Bongo. La Bongo Charity Foundation yensindika wano. Njogera ku La Bongo Charity Foundation kikimba ntegeeza tuli mu biseera bya kuzza abaana ku ssomero. Tulina obwana 17 obwana bwa Katonda 17 bwetaaga kudda ku ssomero. Ewatali ku kisaakyo, ewatali kwagala kwo tetusobola kukikola. Nze ng'omuntu sisobola nzekka obukadde 5 mu emitwalo 10 bwe twetaaga. Singa ovaayo n'otukwatirako na buli k'osobodde konna ekino kisobola okukolera ddala amakulu era Katonda ajja kikubalira. Twetaaga ebitabo, gwe alina penso, alina peeni, oba olina kalabba, n'oba olina seeti, n'oba olina toilet paper, konna k'otuwadde. Gwe n'oboga nti nedda buli kana kasasula emitwalo 3 oba na 17 mbaganzi kamperereko 5 kamperereko 2 oba kale ekyo kankijje mu ddiiro obukadde 5 mu emitwalo 10 mbuyina abaana kabagende basome. Ebyo byonna bisoboka kuba Mukama waffe mugazi munene era mugunumivu ekitenkanika. Nsaba gwe muganda wange agenda okukwatibwako mu kampeni eno y'okuzza abaana ku masomero ensigo eyo gy'osize ereme kufa ttogge era Mukama akikubalire ekyo. Ensigo gy'osize ezaala omukwano ezaala obugagga n'ekisa ku baana bo ne ku famire yo. Weewaawo tutandise bwe tuti bya nnaku tuli mu kukungubaga obutemu bususse Mbalule takyali mu bulamu bwansi niko yamuseeko n'amutugumbula eby'obugagga. Mbalule yafuba akolerera abaana yeerabira ekyokubategeka. Omwana bwe yalabye nga ndowooza Mbalule tafa oba bwe yalabye nga ndowooza byamuwa bitini ku byasuubira n'asalawo amutte. Baafumbye engoye era omwana yennyini yeeyogera nti nze yasse taata wadde ng'omwana yakalambidde n'agamba nti nze ekyokutta taata si kyejjusa. Mbadde nsaba weeyanjule ssebo. Nkulamusiza nnyo ssebo. Weewaawo. Namusaako abatulaba bonna. Beebale kutulaba, beebale kutwagala, beebale kutulaga mukwano. Weewaawo. Amanya gange nze Gabinika. Kaviiri wakataddeyo? Kaviiri nakataddeyo. Kankatereeze. Kasente konna kubafunye mu kwoza kapito wakamalidde mu Kaviiri. Nakamalidde mu Kaviiri. Tewejjusa naawe olinganga Niko. Tewejjusa kasente konna kamalira mu Kaviiri. Nze byawukanamuko. Ekya Niko kirala ku kyange kino kya Kaviiri kya buntu. Kiri kya bwewussa. Nsolo. Kya bwewussa. Nzajja wa Katonda okubanga nkola introduction nga bw'oyogera ku bufiitingi bwo nga bwe bukutippye akagoye go akeyambalidde. Njogera introduction mpanga emboozi bw'oli bize bw'onjogerera mu kutu abambala fitting nabo sibategeera kati akagoye kantippye waliwo akakwambalidde. Ekyoba omanya tugenda ne tukoppa naye okukoppa nako kulimu obuzibu. Kati fitting kituufu nnungi naye kumalako emirembe kati enywezeza akabuto mbadde nanywedde kacyayi kange amapeesa gabula kwabika. Naye waliwo akantu akamu ke nalabanga ku basajja abali simaati ngezezaako wano nenkakolamu. Agenda ne yeekubako bw'ati n'agira ati kumbe talina no kajjawe amalala. Kati nange nkagezezzaamukko nengira nti bwe tolabayo abasajja abava mu mmotoka n'alinnya ku mupiira gw'emmotoka ati pa amba agulinnyako kati kyagamba alina amaanyi agategeera nti ogwo omupiira
temuli muka sikyabategeeza malala nalinya kati nagenda nekuna nalinya kati abaga kubakakasa kati nange bwe mbeera smart nga nange nefulambu nina bwengobako nina okitegeera amalala ganyuma ng'ogakoledde mu kiseera ekituufu weyanjiri y'abantu so amannya gange yenze Dimaliza Angelo nsanyuse nnyo nsanyuse kubalaba kubawulira kubanga sibalaba nsanyuse okubaweereza ontereeza Oluganda kubanga nze ndi wawu g'oli wawu baba wawuddeko muwawule ate gere abaddala kati gwekyegeddwa otya ndize ndi ggere oli ggere kubanga ontereezezza tekibangawo wawutasi watereeza ggere Oluganda nali nkutereezezza ki abantu tebagamba nti nga tokyusa nti jento bagambe nti zifaanagana nti bayinza okubeera zabbulaaka zoni nannyinjire zaakula bweziti naye sijja kwesoma njogera amazima sijja kwesoma engato nina kano kokka naye gubu awayinza okuba ye yayinza okunkasukirayo akagatta akalala ogambye nanyingi zabbulaaka ezaakula bwezi weetemye nejjusiza neŋŋamba njagenda negaggaliise abasobola okumpa bagaane kirikibadde kya bulimba ogirakamu era nkimenyeewo kokuba nomenteininga kenkuba ne kabeera bwe katyo lubowa agamba ki lubowa talina ttabu lubowa ayagala kungabirira ankuuma nga ndi mulamu naye ng'ayambibwako Mukama Katonda waaw mwana wa Katonda Gabinika tugenda kukola emboozi eno buli omwanya dakiika 3 dakiika mmeka se mutuwadde dakiika 3 Gabinika bw'aba ayogera sirika kati kambuuze nze njogera mbe mbekkereza kati njogere nga kyala dakiika 3 kale obudde bwe bunakwata kinakwongerayo emu naye toddamu kwogera Gabinika ayogera Gabinika toddamu noyogera nga Dimaliza ayogera nga kalisimaati ayogera sinza kukikola abantu bakuyita kalisimaati so beebale nnyo bannange bampaddeyo akatiibwa mbadde sikifunangako ekyo ekitiibwa kalisimaati nkugambye era yakimpadde Mukama akuwa obuwangazi teri yali ampanyeeko tebampaana nze Niko tata yamumiziza omusu Niko yamizizza tata w'omusu embeera eyo teyagenze bulungi era tusasira nnyo abantu b'Entebbe ebyabagwiridde baguddemu ekikangabwa yamutuze ebisi n'abisula mu ttooyi era abantu ke balaba nti ebintu bibaayo kubanga kati twayogera wano nti abaana bakuba bazadde baabwe olina komenti nga n'agamba siya bakuba batya kituufu abaana bakuba bazadde baabwe ngamba yakomenti nga n'agamba nga bakuba yakomenti nga n'agamba naawe bakyali abo babikola ebyo yali mu nsi ate bategeeza ki bakyali abo babikola ebyo gy'emirembe gyadda omwana yasse kitaawe ne bafumba engoye ne baziteeka mu seppiki ne bazitokosa omwana neyitwala ku poliisi neyeyogera gwe okimanyi nti nali mmanyi ebintu kabiika byotera okwogera biba bituufu naddala ebyeddogo siddogo eddogo engoye bazifumbye bufumbi oli nagenda neyerogera yabadde aganye nga wali ne mulumbe akasize ne bakwata engoye ne bazitokosa bulungi mu seppiki n'omusaayi gwako nga kweguli omwana akalogojjo ne kalinnya ku mutwe n'asumulula agenze yeyogedde ne mama mwali ne mama we yamutwaliddemu kituufu naye yabadde maama n'ensi eragawa ensi yagendayo dda kuba kati ffe wano ewaffe era omwana yakuba kitaawe nemukuba n'amuteeka mu mwanyi sokoleke yakwata taata we n'amukwata n'amuzinga n'amukuba n'amuteeka mu mwanyi mbu maama asiiba atawaanya gundi taata asiiba atawaanya maama teyakanda kumubuuza nti wa yamutawaanya ki ye mama kasita yalaja na mukatono mwana wange taata wasiiba nkuba taata asiiba nkuba n'amugamba nemawole obisusiza ekitegeeza bino just said tewalingawo kamera kati kamera ze nnyingi bikimu kisobola okulabibwa kubanga ndi kino ekyokufumba engoye omuntu neyeyogera singa era okiŋambye bugamira kyabadde ku kamera eŋŋumi ku mmwe yakulidde dda okitegedde abasajja balina ddala kugambye guno omulembe gwa kamera nze jona tuuse ekibuyaawo nali nyambadde masuuti jona nagambaddeko akaviiri kano kekalaba nga nakasaze naye ate babindika mbasigambyeeko kunsindikira bifaananyi tosobola kunsindika bifaananyi 30 mulundi gumu nga olwokuba yambadde essubi yonna n'ogijjuza nabadde mu kujaguza
nadde mu kujaguza nga manyi ogenda editinga nadde manyi agenda editinga biraga abantu abimpereze nange ne kalakasi era muganda wange yatuuse ekibuya okimanyi dimaliza navudde wano ku baala eno nengenda ekyo omusajja natwalire 14 ku boda bannange nayombedde ekibuye nga nzibye yakusedde yakubbye byanjawo mubbyo yabadde yanzibye aho batwalirawo 10 boda okuva wano paka wali ekibuye lwaki towadduseewo ntuuka muzeeyo akatwalo kange nkamukwasa omusajja ngamba kale tunaddamu konze tukuddamu okukolaki pa balansi wange naga najjayo nampa ssente amugampa ssente mbika mpadde kakaaga nemuga musajja gwoli mufere onvumya obufere sigenda kuwa ssente amasuuti yambadde ga bwerere kati gwe toyagala kuwagira bannayuganda mubbi nenzijeko 10 guwandi mwongedde namu n'omuwagira omulimu gwako yanzibye sebo yagambye era benga tojo yambadde muli bakopi mulekerawo obukopi nawo obukopi bwabasukka musajja ngamba obukopi musonso akaviiri ke kamutta kati nze waliwo abantu alako ne mugamba balance muleke muganda wange manje nadde ngenda gwo kimanyi nakomyewo ntambuza bigere yagendedde mu suuti tewanda bifaananyi nakozanga olimu akafuufu Gabinika tubadde okumanya Gabinika gwe yagala nnyo ebintu by'okwesoma tubadde ku mboozi ya Niko yakubye taata we n'amutta nengeza okulaga ensi gye yadda nti ensi yaddaawo bantu bonna bapaakuuka buli muntu akwata gy'ayagala oba ogenza okwanga bw'otayogera ku kooti yo na kaviiri nakyakakusasizza kyo tegenda kuggwa kaviiri bakalina okukalaba naye nga ggwe kitaawo oba otta waaki kati kankubuulire ate nga weegasse ne maama sokoleke anti taata yapangisiza omwana enju n'amugulira ebintu by'omu nju oluvannyuma lw'omwana okusitula omuze gw'okwegadangira mu nju ya taata ndowooza nagaa sijja kukusobera kankupangisiza ennyumba sijja kusobera kankupangisiza enju omwana alabanga ekyo tekimala taata alina okumutemera aluddewo bakufa bufi kati kankutte kakati taata abakuwasa mukyala mulala omwana yali agenda kwegatta ne maama w'omuto kisoboka lwaki kugambye ekyo yamukuza nnyo omutigi omanyi waliwo okutegeka n'okutegekera byanjawulo okutegeka kuba kuteekateeka omwana mu maaso kikyanabeera okumutegekera oba ozimba biki abaana bange kambazimbire oba okyali wakati nga bagamba sokojje olimedde ebintu bakwata ebintu bulijjo mwana yakutte akabizi ate Seresi waffe Seresi yakwata egundi embwa Seresi kati okugikwata kyava mu kumukuza kyejo Seresi yakwata ate byebyo byonna kwonooneka mwana omukuziza ekyejo tava waka Gabinika sokoleke dimaliza njija Seresi yakwata Seresi mujja kulwa temwana bakutikita oko omusajja gwe bagaya yavayo ne wana n'agamba nze nagikwata mu nkole kye embwa embwa neyagala n'omuluma embwa nikyokaberinga agala muluma mugajambula nga Seresi ali kuli akwata Seresi yakwata embwa mwanga nkulu nze sirabako Gabinika oba eggwako lyali ya Seresi yali aludde ng'agikwata nja kuddayo nga ntya Seresi kyeyakola kisoboka Seresi oba olubuto lwali lwa Seresi embwa lwakubanda bwe yazaala embwa yali ebwagudde agikwata ndoza ekyalina mugundi mugabo manyi omukyala nga yakamala okuzaala awayitawo ennaku wiikisi nga 2 kati yawo yagibakira yamala kizadde Seresi yakwata embwa Kalismati sebo Seresi yakwata embwa kyekikuluma ekyo kyokyasobola kugumiikiriza nze mbadde njagala kusooka kugamba abantu nti abaana abo bemugamba nti babakuza ebyejo be baleese obuzibu omuzadde olina okwagala omwana wo omwana oyo okwagala era ento olina giwa bikuto okuwa amata senga omwana akula nga tewamwagala tajja kwagala kakati okwagala ffe kwe tuyite ekyejo nti oba omukozeza ki kubanga taata yagulira omwana ebyomunju buli kimu kubanga era ateekeddwa kimukakatako mwana we naye kyenjagala okubagamba okujjawo biri byonna omwana oyo okukula nga bulungi ekyogero kyonwalizaamu omwana ng'omuzadde kitegeere nti laamiriza ng'onaaza omwana mu kyogero ng'olaamiriza ogamba nti omwana wange njagala obeerenga bulungi era weekolereranga
era abazadde obawange ekitiibwa era obatyanga kati ebyo byoyogera mu kyogero yekolerera bwamugulira amasepiki na biki anti okuba wabyogera mu kyogero wabyogera bijja ebigambo ebyo biringa muzimu bikutambulirako gwe omwana kubanga olulimi lwa nnyoko oba olwa kitaawo ye katondawo byolaamiriza ebyo bitambulira ku mwana oyo kakati gwe noboona omukolera bino naye nga biri bijja bimulondoola ebyokubanga akuwa ekitiibwa era ajja kukutya ne gwe tosobola kuŋŋamba nti ekyejo kubanga okutta kwava dda ebyo byonna abaana babikolako dda ffe twakabiraba ne tulowooza mbu ensi ekyuse ensi yava dda ng'ebyo bikolebwa era ekyagenda mu maaso nga bikolebwa ne si bonna ne wabula ekyogero wali omwana wo olina omulaamiriza ng'omunaaza kiba kyogero ekyogero kyolina olaamiriza omwana naye bwoga okumukuza ekyejo ffe kyetuyita ekyejo kwe kwagala ennyo omwana yes kubanga kati ffe baatukubanga emiggo egyabulanga otutta kyusa akabina gyereetera embooko musoka nagyekubamu olabo beeruma naye abo abaabitukola tukuze tetubaagala nnyo yes tukuze tetubaagala nnyo kubanga yakukuzanga nga musota okitegeera oli waka naye olinga musota oli mulabe embooko nkuba zaaki ndi mulabe wo byonna byebyo tewali njawulo ate bakuba ndagaza oluyi n'ogweri n'oyiika endusu simba wakati bw'oba akulira mbantu waliwo enjawulo wakati w'okugunjula n'okutulugunya ebintu bya njawulo nakugambako ffe twalimanga bw'oba kugunjula ennyo oyita sokoleke anti wulira nakugamba twateesezza nakugambako nti ffe twalimanga ne tulima ziyeeka ne bakusalira yadi 5 paka gye luggukira nga tukeera ku 89 ebyo bintu byembanyumiza kwali kutulugunya oba kwali kukola anti mukola musobola okubaamu okutulugunya oli teyali mujja wa kitange mujja wa kitaawo si ya tusobola okirabira mu formula eyo naye bw'obanga muzaddewo yakozesa bw'atyo muba mukola byammwe twali muzadde atulugunya mwana we gye bali batulugunya abaana baabwe nga mwana we nnyini namutulugunya walina emyaka emeka bwe walimanga yaadi nali myaka nga 18 omwana 8 alima yaadi omuzuukuza saawa 8 okulima n'avaayo saawa 12 nagirimirangako ennaku era lwe lugero lwembanyumiza lwentambuliramu okusiima kubeera mudda ng'omaze kutereera wali tosobola kusiima wali baba bakubonyaabonya ffe okimanyi nti twagendanga n'osonda obusente olw'ennaku gye twabangamu n'osonda obusente ewaka n'ojja n'ogamba maama nterekerako 10 terekerako 2 n'osanga maama wo ng'aguzeemu omunnyo ezo ssente ng'okaaba maama abbye ssente zange kale maama mbonyabonya ngenda kuva ewaka mazima ekyo kiba kikyamu okugamba nti ssente zo zitereke ojja kugulamu emmotoka byo byogamba bali mu kutraining ojja kugula tereka ssente ezo ogenda zikolamu njja kugulamu emmotoka naye gwe emmotoka zo ssente ozaagala zigulemu baaluuni ozinyunemu ne switi era olaba kukola ki bakubonyaabonya kakati olaba abaana tubadde wano n'omwana najja n'ayita wano mu kamera era nakwata ekkubo n'agenda naye ng'agenze si mu bulungi si bwe kiri omutulugunyiza batumutulugunyiza naye ng'ate bambi yabadde ku kituufu azza tujje tubeere naffe wano mu kampani atusanyukireko so gwe omugambye va mu kamera tukola nga mutuufu fujjo lisusse bino bye tuli mu kukola yetabitegeera si bibye ffe tugamba tusomesa nsi naye si bibye si budde bwe so omwana yenna bw'abeera eyo kituufu ayagalwe era tubaagala kubanga baffe okuleka abo abatulugunya abaana yonadduka n'obuvunaanyizibwa gye bali babudduka naye oba todduse obuvunaanyizibwa ng'olinayo omwana ky'omuwadde kyekyo levo yo gy'oliko tojja kugenda mbali waggulu bw'alya ku capati ng'agirya bwe bateriiwo ng'agireka oba tomutulugunyizza ky'omuwadde okukola nti wayiga okulima yiga okukola bootiiga okukola booti bwe wakati lwakuba tuli mu bibuga naye singa era mbadde mu kyalo singa bagikwata enkumbi sikubonyaabonya ayige amazzi bagaleete kakati nze kyensobola obagamba nga tuvuddeyo eri nti abaana mu byogero muyiga okubalaamiriza ebituufu bye banaabeera mubagobeko bye bataabeere naye kubanga ekyogero kikulu nnyo kakati kyekijjawo byonna bino newe tunaasala amagezi nga tugamba mbu mulekeraawo okutijjisa abaana n'okubajjajjatta omwana olina omujjajjatta omwana mwagale
mwagale era kola buli kyonna ekisoboka okulaga nti omwagala kuba omuganda agamba obwavu tebukumanyisa akwagala kitegeeza omwana bw'oba tolina ky'omukoledde tajja kumanya nti omukola ki kati gono n'omuyigiriza emirimu gyo n'omuyigiriza biki mbwolwo omutraininga mu maaso ali biraba ayinza n'obutabiraba okitegeera naye muwe kwaka koyina era mwagale nnyo mwesembereze nnyo mulage omukwano kakati kale tugende so nyimale kakati omwana oyo bw'omala okumwagala obulungi naye bw'akula kijja kuba kimutambulira bulungi kubanga n'ekyogero wamunaaza ate n'oyogera bulungi kakati omaliriza Gabinika mwekyo nyongeriza ku katono nti waliwo abantu abatakozesa byogero gye bali eyo nga bw'olaba omuntu wazaala abalongo n'atabatwala mu kiganda n'abatwala mu kyaki kakati waliwo abantu abagoma etuluba nti bagenze embyogero wetuddirayo wali waggulu nti tonazizza mwana kyogero naye naye obaako era ky'omukoledde oba mu kyaki nobaako gwe nga bw'oyagadde omulamirizako olulimi lwo olulimi lutonzi ebyo byempulira bazadde ng'avuma omwana we ye kisiraani ggwe muzimu gwe bibi nnyo musambwa ggwe era omwana ojja kukula nga muzimu ng'obukambwe bwa muzimu ajja n'abula ewakatabeerawo omwana ono tambula ekyalo kiramba kuba omuzimu guzunga omwana yasse kitaawe yakoze ensobi tetujja tetugenda muwaanawaana naye ate taata bw'aba yatuuka ku levo omwana ng'aleeta abakazi mu nnyumba abavuka b'ennaku zino tukozesa ebiragalalagala gamba abamu nekinkyetadde anti twetegeeza ffenna gamba abamu tukozesa ebiragalalagala kituufu nnyo kakati mukozesa ebiragalalagala ebyo bituleetera oluusi okuvaako obwongo bubugumamu ne bubugumamu ne bukyamuka nkyogera ng'akimanyiiko nza okwasi bikozesangako naye nkyogera ng'akimanyiiko kuba nali mbaddeko mu bantu we batyo so olw'okuba tukozesa ebintu ebyo bitera oluusi tuteeka mu mbeera endala okitegeera tukola ebintu nga si byantegeera yaffe omuntu n'omulaba nga atali kitaawo n'omulabira mutuluba ddala bw'obeera ewaka anti wulira bw'obeera ewaka omanyi lwaki bagamba emyaka giba 18 taata wange yanywanga omwenge naye nga bwe tumanya nti atamidde tetulinnyayo kubanga byonna byagenda okwogera bya kitamiivu tajja bikakasa tumukeera bukeezi ng'omwenge gwamuweddeko nti tata sukulu fees awo aba amutegeera kakati nawe bw'ozaala omwana n'omanya nti anywa ebiragalalagala tomutambaala ng'ebiragalalagala biri ku mutwe kubanga essaawa z'omwana wo zanyweramu enjaga oba ozimanyi okitegeera gwe lwaki omutambaala ng'ali mu kunywa njaga obanga emuliko bw'aba ng'anywa enjaga ng'aginywera ewuwe oba ewuwe jjukira ye bw'oba wamugamba nti limaliza sookoddemu ekibuuzo ng'aginywera ewuwe oba ewuwe wonna oba wuwe oba wuwe waba ginywera wuwe kiryokke naye waba ginywera wuwe awo wali gwe mwamuka lwaki tomubuulira ekituufu nti va wano lwaki omugoba emulinnye anti abaana abamu ajja kutema awe tujja tomugoba ng'emulinnye linda emuggweko ng'ali nnomo omugambe wane wange vaawo tutuuseeko lwa nsonga bwabivaako bwadde engulu mugambe vawa kyekyasizza oli anti tamutta nga enjaga emuweddeko yazze engulu n'agamba owa ebintu byokola tebijja amutta emulinnye niko yabadde akozesa ebiragalagala bayinza okuba omulamu n'okola ekintu ng'ekyo ng'oguli kyekikulinnye ku muntu muzimu kisoboka kakati n'ekyokubiri ebintu bino tubiteekemu Katonda tewaliwo kituuka ku muntu nga tekyamuwandiikibwako naye ng'ensobi yonna eva eno mu buto nti oluzaala omwana muteeketeeke nga gwe Katonda we nti Katonda ye ateekawo amateeka nti bw'otookole bwoti ku mwana we ajja sobola okukola kino kakati kitegeeza bayalamiza mu kyogero yagamba anti wuliriza no kiri bwe kiti ago amateeka Katonda aba yagakubaga nti ozadde abaana abo naye bw'otookole kino na kino abaana basobola okukola kino bw'onookola bwoti ne bwoti abo abaana bajja kukola kino kitegeeza nti gwe wazaala abaana wasiga ssente zo naye abaana abo olumala bateeka mu nsi bwoti tandika obbalaamirizaako ebintu ebirungi nze nsigala nkiyesigamya ku Katonda
kubanga Katonda yateeka waaga amaanyi gonna kuba yalina obusobozi okugaziyiza yalina amaanyi okuziyiza ekintu ekyo gomanya abeegezezza mu bakitaabwe ne bimuleetera obuzibu abo nabo gye bali tetubawulira yade yeegeza mu nnyina ne bamukwata lwaki Katonda ekyo aba yakiziyiza ate kuoli n'akiyisaawo Dimaliza nze nno kyendowooza waliwo omukwano gwange yafa nga tugenda okumalako omwaka tuyingira Christmas yali ku boda omusajja yali avuga emmotoka n'abatomera babiri n'abatta bonna baafiirawo twali tukuba nabo omupiira mu nnyonyo we nali ntudde ne neebuuza ebibuuzo era ne mbiddamu nze ku ntegeera yange ne nkiraba nti kati enfa y'Abafirika kale bannayuganda enfa tesobola kubanga erimu Katonda oyo sitaani Abafirika era ndowooza enfa yaffe tulekera noga nti Mukama bwageze Mukama tasobola kufa ngeri ya kigayaavu nga gye tufaamu Katonda tali mu nfa yaffe nakitegeera nti kubanga oli anywedde omwenge atudde mu mmotoka avuze speed yassa abantu ddala Katonda abamwe eyo sitaani yennyini sitaani yabakirese si Katonda so kiri kyogambye nti Katonda bwatyo bw'aba yasalawo nedda ebimu Katonda tabisalawo bwatyo sitaani anti kati nga bwe nagamba nti amaanyi agali mu kufa mangi nnyo agalaga nti naago ga butonde ate sitaani tatonda wakiŋambirawo nakyogerako wano naye nkugamba nti waliwo amaanyi ag'enjawulo ate amangi ennyo agatulema n'okutegeera sitaani takisobola sitaani yatta ate nga tatonda goyinza okutta kyotaatonda enkoko togitta enkoko kyakulya totta muntu tewali bantu yasse bantu muntu yayasse muntu era Katonda yaba abayitiddemu kubanga Katonda tosobola kubeeraawo noogira bukizo okitegeera liba ddogo mpozi naye Katonda alina bayitiramu Katonda yayitira muntu nagatta oyo ate Dawudi yatta Goliaasi ani yamulagira sinda katini sinategeera Dimaliza kyaliko yali Dimaliza agambe nti enfa yonna kebeetya Katonda yatta nze sasikiriziganya nakyo ze ngamba sitaani naye ayina obuyinza obutta Katonda era omuntu yenna tuyita nnyo mu mikono gy'abalala mu enfa zaffe nga tuyitidde mikono naye nga Katonda amaanyi awo g'okimanya omuntu amala okutta ate ne yejjusa naye nga alina ekimubaddeko wali eri nga tasuubira oyo sitaani oyo Katonda ani anti okwejjusa olwo kimwamuseeko ekimubaddeko anti ogwo omuzimu Katonda taliyo gyali kubanga gwe tosobola kugamba nti Katonda mwene ensi ayina eyamuwamba ng'ensi yagisengeka ng'amanye ebiribaawo mu nsi weekiri ekirungi kibaki ekirungi kyekyo ekikusanyusa kiva wa Katonda ekibi kivaawo ekibi era Katonda yakikola basirikale be Dimaliza akiridde mu ssabo kati wetweyongera mu maaso n'emboozi eno steps ezi tulina kumaliza tuli mu ssabo yatamire essabo si ssabo kankyanguye mu basirikale Katonda alina abasirikale naye omusirikale asobola okumusindika mu mirembe asobola okumusindika mu bukambwe malayika ekuwa ebirungi oba obugagga yeemu malayika ekulumya obwavu senga oba onyiziza Katonda malayika ekutuusa ku birungi oba obulamu eyo yeemu yekujjawo kati abasirikale ba Katonda si gye tuli tulandazeeyo naye nga ekitututteyo be bali b'oyogedde Dimaliza kunzikiriza ekisamize gyogera abantu bajuulire saabasamize Dimaliza oyogedde ku bali be batomera n'ogamba enfa y'Abafirika noga enfa y'Abafirika ebeera teriimu Katonda ebaamu sitaani oli atamidde atudde mu mmotoka tasobola na kuvuga yenna ali awo amaaso tegayimuka assa abantu olw'ettamira ne tugamba nti Katonda ye yasazeewo sitaani aba akuta omuntu oyo n'amunywesa omwenge n'amutwala ku luguudo atta abantu sitaani mubbi yajja kubba nakuzikiriza sitaani asobera ddala ozikiriza Dimaliza
tasobola. Enensi Katonda yagiriko yekka. Tewali sitaani. Tayina muntu mulala gwe yatonda asobola ebyo by'abazungu. Tayinaayo muntu gwe yateeka mu nsi nga tamusobola. Era yepanke. Ebyo bazungu bye baagala obiteekawo abantu beeyawulemu ebiwayi. Mbugwe osobola okubeera ewa sitaani, gwe osobola okubeera ewa Katonda. Naye Katonda ensi yagi kati gwe n'omala okasamya bwasamya akamwambu nno enensi mbo sitaani bamugjayo waggulu ne bamusuula wano kati ye afugawo wano, Katonda ye afuga waggulu. Ekyo kyokka oba omaze okuwamba Katonda. Ekyo ekigambo kyokka temuddamu nakukyogera. Kubanga Katonda ye yatonda buli kimu, naye n'ateekawo buli kimu nga yabikulembera yabifuga, yamanyi kye binaakola ne kye birikola. Kati tewaliwo gwe gy'olabanga ensobi. Ate gobokera ku makya n'omugamba n'omuyisaamu amaaso nti yatta. Anti okutta mu maaso ge ate si kibi. Fe abakiraba nti kibi. Kubanga nga bw'otadda mu lubuto ngera bwe wavayo nga totegeera. Bakimanyidda kyovula bagamba Katonda yasazeewo kati kubanga ye bwakutwala ne gyakututte yamanyi gyakututte. Ate Katonda tayagalizangako muntu we kibi. Ne gyakutwala manya birungi. Twali bantu bakola bintu ne Katonda n'awulira nga bamukeese. Gwe kyoba omanya ffe tetutegeera nnyo. Kubanga ye Katonda entegera ya Katonda yanjawulo nnyo. Bano ababeera ku makubo ogambye tayagalizako muntu kibi, bano ababeera ku makubo abadaaga ate olwo. Anti kyeki kye nakugambye nti Katonda yateekawo amateeka ng'akutonda. Nti bw'otoogoberera ekintu kino ofunamu kino kyovula abaga kyosiga kyokungula. Bw'oba wakola kibi okungula kibi, bw'oba wakola kirungi okungula kibi. Kati abo ababonaabona ngera bwaga nti nkuwadde omukisa n'ab'enjuuyo bonna mu abaana ne we mutasaba bakibakolerera. Ate akolimira ggwe n'ab'enjuuyo bonna n'ettaka koyimiridde teribala mmere. Beebo boolaba nga bobonaabona nga n'obutooke nabo bussaako buti. Okitegeera? Mukyali ku kibonerezo. Okitegeera? Kakati Katonda ye tomugeraageranya ku kiri kyolwo sitaani. Bali basirikale nti baba bazze mu bukambwe gwe n'olowooza sitaani. Kubanga ye bwakambuwala. Bajja babanja. Ayinza okusindika abasirikale okusinziira ku bikolobero by'okoze. Ate ekibi kyo kisasulira wano ku nsi. Ne bw'ovaawo wakiri abaana bajja kisasulira. Yes. Katonda kyo yoboliko. Katonda yennyini yatuwa obulamu. Ye tebamuzannyamu. Era byempulira abavubuka n'amalala gaabwe nga bawoza mbu muzeeyi Katonda, mbu jjajja Godi agamalala ge bamuteekako. Babimuyite bajja kulaba gye binaggwera. Limaliza. Ati bo nkugambye abavubuka bo balina amalala bamuyita bwe bati. Katonda mbu jjajja Godi. Muzeeyi Katonda. Ne batandika okwogera amannya mu malala. Katonda tebamukolerako tebamuzannyirako komedi. Kubanga ye yakola ensinga eri serious kubanga gyatutwala tetumanyiyo. Kyeki kyengo etayagaliza muntu kibi. N'ogwo okufa gwe kwolaba nti nno kibi n'okutya. Ekyamuteesaawo otulo ogume oleme kutya kufa. Nti obadde weebase obadde omanyi gy'oli. Bukedde bukezi n'olaba gy'oli. Nekiri bwe kigenda okubeera tojja kumanya bw'otemye naye ogenda okugira oti ng'olina gy'oli ate nge naye akukuumirayo. Ye yatonda omuntu we ng'amwagala emirembe gyonna. Era tagenda kumukkiriza. Era ekibi gw'okyereetako nga togoberedde mateeka ge. Eyo tuveeyo. Amateeka gatya? Anti abantu banyonyera ku mateeka. Anti kakati olaba fe abaasomako ku kyamateeka mu Sulumaani. Waliyo eyo amateeka agaliyo. Mugende mu Sulumaani. Yes, musome ku kyamateeka. Mujja gategeera. Limaliza. Yes, abantu bagamba nti abazungu be babiwandiika. Naye biri mu Luganda. Anti dimaliza. Obulya bulungi kye kisooka. Abantu. Wangamba lunye. Tigwe tokkiririza mu Bible, tokkiririza mu byawandiika, wadde olinawo ogenda n'obaako n'obuntu bw'osoma ng'omuntu wanajja amagezi wantu wonna nawe n'ojjayiko obuntu mu Bible bukuyambeko. Kanziremu nkyogere nkijjukira. Bayibuli ebiwandiikibwa mbikkiririzaamu. Ebyawandiikibwa abazungu. Mbikkiririzaamu lwa nsonga. Kubanga era nze sikyogerako nti sibikkiririzaamu. Mbikkiririzaamu. Naye ebyo mbiraba ng'ekyennyanja nti bwe mba nkiri amagumba nga suula omuwula n'engumira. Si byonna ebirimu nti mbyetikka. Limaliza.
netikkamu ebyo byokka byendaba nti mu bwongo bwange bijjaamu kubanga siri mugezi kimala. Anti wuliriza, siri mugezi kimala, naye ebyo bijja mu bwongo bwange byentwala byonna sibitwala. Simba wakati omusajja ali ku kitabo kyabali kyebewandiikira bulijjo bawakanya nti abasajja abo ne Yesu taliyo, omusalaba teguliyo, ate kyatugamba nti akikiririzaamu. Olaba even Eve yagambye nti dimaliza katandise okutuuka wano kati n'okulokoka agenda kulokera ddala, nange ate nnyongedde okukiraba. Even Eve alaba wala kubanga kyatandise okugamba oli yaŋŋamba ebya Bayibo ebyo tobiŋŋamba, sikiririzamu ebyo bitabo n'omusalaba n'agufutyankaawo, n'agamba Bayibo tajagalira ddala kubeeyita katonda waabwe sitaani. Kakati olwaleero oluvannyuma lwa komenti ya Evelyn Eva ngambye ebimu ku Bayibo abikiririzaamu naye yabifuula kya nnyanja asosola, kati abisosolamu kati nse bitegeera kati sokulondalondamu bayogedde kati nsonga nze kyendabye ekirala Evelyn Eva ayinza okuba amusabirako eyo gyali Sara agisukuma tulabani asinga amaanyi alokose kasi Sara nsoga nti ebimu mbikkiriza ebimu sibikkiriza. Okkiriza nti Yesu Katonda yazaalibwa? Ati kati nze enzikiriza yange eriwo. Okkiriza nti Yesu yaliyo? Sisobola kuwakana kubanga nti abazungu bazanya nnyo firimu. Wuliriza, sako wulirize, abazungu bazanya nnyo firimu mu byaliwo, mu biriwo ne mu birijja. Tetuli ku firimu, tuli ku Bayibo. Anti Yesu namulaba mu firimu. Bannange ate Bayibo gy'okkiririzaamu gy'otandise okukkiririzaamu taliimu, tebamuwandiikamu. Bamuwandiikamu. Kyendike. Beri firimu tubireke. Ate ko kuba yaliyo. Okkiriza nti Yesu ye Katonda omulamu, mwana Katonda omulamu. Atagwawo. Ekigambo ekyo kizitowa lwa nsonga. Bw'ŋŋamba omulamu nga sikyamulaba biba sibitegeera. Okkiriza nti kale Yesu mwoyo era Katonda mwoyo? Eyo nzikiriza nti mwoyo. Okkiriza nti buli muntu alina mwoyo mutukuvu? Yes. Mwoyo muki? Anti mwoyo muki ati katugende. Fenna n'abasamize tulina mwoyo mutukuvu. Mwoyo mutukuvu. Mwoyo mutukuvu kitegeeza ki? Gwe mwoyo go nga mulongoofu. Nedda. Mwoyo mutukuvu yo yakumaamira. Nakugobamu egyo emizimu emibi n'akulungamya. Bw'oba oli mukozi wa birungi omubiri gwo guno gusobola okuba nga gukola bibi naye ng'omwoyo gwo mutukuvu nga gwatukula. Nga kyekireetera okukola ebibi. Ati omubiri okola ebibi nti osobola okuba ng'oyambala bubi nga bo balowooza oli muyaayi naye ng'omutima gwo mutuufu. Omubiri kyegukola okwambala tekubanko kubi nti nyambala bubi. Waliyo abakulaba bantu just kwegeziwaza. Zino enviri toziraba? Zino enviri oziraba? Ebyo byana byayayuuka dda binywa bunywenja nga birabe bisiba n'abi. Bantegeera y'oyo abayitaga kuyambibwa. Bebanja abo. Baffe nga twogera. Bebanja abo. Bantegeera y'oyo akyogedde abayitaga kuyambibwa. Bebanja abo. Tuddeyo wali. Niko. Taata yamukoze eki yamugye mu bulamu bw'ensi. Ffe tugamba abakkiririza mu Yesu. Omulabe sitaani yazinzeeko entegera ya Niko n'amukozesa obuki. Olwa Niko okwekwata obubi osanga yambiwako taata we gwe kiwayise ekitigi. Tuddeyo wali. N'otugamba nti nedda ekyogero kino taata ne maama kye baanaaza Niko bye byakiramirirako bye bakiramirirangako bye byaleeta obuzibu. Ate baalamirirako. Bakayala. N'omunaza nzo bate bamunaza. Okay. Abamwe banaza basirise. Okay. So nga goina kwogera. Bw'oba toyogedde by'onaaza omwana tebijja kukola. Babiwerekereza n'ebigambo. Ekyo kikiririzaamu. Kati yandibanga yakuzibwa nga n'okunaazibwa ekyogero teyakola ki? Teyanaazibwa. Okay, ekyo kikiririzaamu kubanze nzikiriza nti akamwa kiki? Ye Katonda wo. Ate era n'emiddo gy'oku nsiko ne ku ttale dyeti? Maanyi ga Katonda. Maanyi ga Katonda mwe muva n'eddagala. Yes. Solisite yakwata embwa. Ani? Seresi. Yakwata embwa. N'agikolako ebya swakaba. Embwa yali yakazaala ng'ekyalina nakawere. Solesi n'amala ekizadde ky'embwa. Seresi. Embwa yakazaala wiiki 2, Seresi n'akwatira ddala embwa nga n'amabeere gakyayiika. N'agisobyako. N'ate njagala kugamba nti ebyana by'embwa mwabirabako tabanga Seresi yafunisa n'embwa olubuto. Naye ekyo nesaagala kigendamu nnyo. Kati Solesi ekyamukwasa embwa. Yani?
Seresi ekyamukwasa embwa Katonda yali yakimuwandiikako nti alikwata embwa oba omulabe sitaani ye yamuzinga kuba tokkiriza mu sitaani yataliiyo ekyo Katonda yakyandolinga atya mu bulamu bwa Seresi kyava mu kyogero soko kinyonyole kakati ye Seresi ye gyali ayina emirembe atudde wali ku kikolwa nti nanonooza mirembe kubanga omukwano gwamumalako emirembe nga talina waguwumuliza naye akamala ekizadde ky'embwa kakati tugende mpola ekyo yali nteekateeka ki kakati ebintu bya mirundi ebiri kubanga n'omulalu takwatanga ku mbwa okitegeera kati ate ono ye si mulalu owulya bulungi Seresi mufu bamukebera omutwe Seresi kakana omuntu akwata embwa akebera omutwe goba omulalu so kati nteekateeka kyeyaleetera Seresi ekyo Katonda bwe yakiwandika ku Seresi nti kiriba nze nzikiriza nti omulabe sitaani yawamba Seresi n'amutwala mu kikemo kati kankubuulire obadde okimanyi nti n'omulogo asobola okuloga n'okola ky'obadde tosobola kukola Seresi muloge Seresi bwe yabamukyaza najja n'ayogera bamukyaza TikTok abantu bajja kunoonya bajja kanoonya banoonye bateekemu omusajja yakwata embwa kati abazirya tewali njawulo okulya embwa naawe none yakikwata mwena muba mulidde embwa basojju bukutiga nga dimaliza kyateekako kiri kimu dimaliza watu twali twagala kugenda olya embwa nze nkiddamu dimaliza likalika olya embwa n'oli eyagikutte era kuba kulya andi maliza abakongo bali embwa mwena muba mwalidde embwa gwate yajiridde okulya kintu okulya like ategeeza ki ati uliriza gwe yalidde embwa owulira ne kasusu gwate okafumbye n'okalya buli goyitiridde nno dimaliza nekatakubuzabuza bantu nawe oli yagikutte n'akomaawo gwogitemyetemye ogiridde nako kokalidde okamize eza dimaliza okwata ente tosobola okwata ente ninjitwalayo ku ttale wake osobya ku nte kati nze ninaga amaanyi kubanga nkusanga nnyo ng'olya ennyama y'ente etegeeza kifule ali eyo mu kyalo gwe nawuli eyakwata ente n'agisobyako yenkanankana naawe kubanga gw'ogirya ate ne yagisobyako ati mwenkana kati kakati kiri bwe kiti ate twayinza okufaananya omukwasi w'ebisolo nedda kakati nze kyengezaako okugamba okutta embuzi sooka owulirize buli kimu okikutte ati wuliriza nze kyengezaako okugamba nti abantu balogwa owulya bulungi abantu balogwa ne bakuloga omuntu n'alaamiriza kyayagala okole era n'okituukiriza ne likuvaako simba wakati omulogo abakozeseza amaanyi ga sitaani oba ga Katonda omuddo gwakozesezza Katonda ye yagutonda nga gulimu n'akozesa amaanyi ga Katonda okutuusa akabi ku muntu so Katonda akkiriza okukozesa amaanyi ge yakozesa ge yatonda n'otuusa akabi ku muntu akikkiriza Katonda amuwa ekibonerezo kati Katonda okumanyanga mukambwe ne Dawudi yennyini gwe yagamba nti Goliyaasi oyo abadde yeefuula ow'akabi mu jjeewo kyokka era ne Dawudi yamala n'amugamba nawe mu nju yo temuli bulamu kitala kwegamba Katonda sayidi zonna asigala azinenya wadde yakulagidde Bible gikkiririzaamu kati tulongoose kakana sokoleke sayidi zonna bayagala ekituufu akulage nti yonna gyali wasiza ku lubowa yonna gyali nti gwe omutemu asobola okukubeererawo naye akuwa ekibonerezo obukomo bwakendedde bulijjo bwe buno bwe buli obungi mbadde manyi wapondoose si wapondoka sijja pondooka emirembe gyonna emirembe n'emirembe limaliza okkiriza nti Bible gyeri okkiriza nti abagiwandiika baali bagezi nnyo okuzaama be baaliko omwoyo gw'abalungamya yes nze nzikiriza nnyo mu bagezi tukome awo era Bayibuli yawandiikibwa bagezi tukome awo naye ng'obwo obugezi Katonda balinyiddwako mwoyo kakati gwe mwana Katonda ali eyo sokoleke mwoyo wa Mukama yakka ku bapo ba John ba Matthew n'abalala ne bawandiika ekyabo kye bayita Bible omusamize
ayimiridde wano n'agamba nti akikkiririzaamu era akkiriza nti abaakiwandiika baali bagezigezi ennyo okuzaama era akkiriza nti abo abaakiwandiika ne balangirira nti olunaku bwe lirituuka omwana alizaalibwa mu kiraalo balimutuuma Yesu era abagezigezi baligoberera emmunyeenye ne batuusa mu kiraalo. Ekiraalo ekyo kiriba kiraalo kya nte kakana, ekiraalo kiba kiraalo kya nte mwalizaalibwa olwo naayimirira wakyusa ensi n'ensi. Omusamiza akkiriza n'agamba nti ebyo byennyini bituufu era abikkiririzaamu era tabiinaako obuzibu. Yakkiriza nnyo ne mu bantu abagezi. Kati mwana wa Katonda ali ekyogenda okunnyambako kwe kweyongera okusabira Dimaliza programu eziddirira zonna jje wano nga tumwatuza bulokozi. Ati kiri bwe kiti. Yatugamba nti balijja mpola mpola naye tubaanirize nga bwe balijja olwo nno era tubanyweza mpola mpola bayambeko n'abalala okuyingira mu nju ye n'okubatuuza mu bwakabaka bwe. Ndi waddembe nnyo olwaleero saidi yo yavuddeko ndi waddembe nnyo olwaleero okubategeeza nti omugaso gwa interview zino gwana Katonda aliyo gwabadde ataziramu mugaso ndowooza ozirabye bwe twogedde omusamiza ayogezza kamwa wadde nga ebigambo bijja ku mwoyo nti nno Yesu mulamu abaalanga nti alijja baali bagezigezi era mwoyo mutukuvu yabakkako. Eyo topiki tugigaddewo tugende kweno. Kasabbo ebyange ebituufu babitegera nze omanyi mbuulira bagezi bokka. Abasajja baayimirira ne bagonjwawo omulimu nze gwe nali sirabangako nti gusoboka. Baali masajja baateekateeka ekintu kyabwe kyanneewunyisizza emyaka 11 emabega era nze omulundi ogwasooka okukiraba nali mmanyi nti kati ate Uganda yanjawulo nnyo okuzaama nti kati etandise n'okutondawo emirimu ewatali mirimu. Byava dda. Adamu ye yawangula empaka ezo. Empaka zaali za kunyiiga. Baleeta abasajja ne babasimba wali ne baleeta ebyana biwala ne baliko bawalampa ng'emiti gy'amasannyalaze n'okubanyonyogera buli wamu n'ebitundu by'ekyama. Teri kuseka masaji. Ne ntandika okulaba squeeze ng'ebyana biwala bibazirirako squeeze mu bifo byonna basobole oseka. Abasajja ne bagaana okuseka. Abatendewalirwa abamu ku bo baaseka empaka ne zibakola ki ne zibawandula. Endulu nga bwevuga era bwe yavuga ku nkomerero ne bagaa nti kati tulonde ani asinza okunyiiga. Adamu n'awangula. Anti kaakati kankubuulira tugende empola. Kati Adamu bwe bamubuuza obukodyo akozesa bukodyo ki obw'okuwangula. Adamu yagamba yeesibira mu nju okumala wiikisi wazindaba 2 ku emu n'ekitundu ng'atraininga kunyiiga. N'abewaka bonna yabeesalako ng'atraininga kunyiiga. Emitwalo gyali wagindaba 10 Adamu yagiwangula. Kati kankubuulire. Dimaliza nga tonnambuulira era taani ebaddeyo sirika empaka z'okunyiiga Adamu yaziwangula. Anti kati nze kyensobola okugamba tegwandibadde mulimu nakati. Sooka owulire ogwo omulimu Uganda erudde nawo okuteekawo emirimu mingi. Kati abazungu bakoze emiramwa mingi olaba bo balinayo n'empaka z'okwegaddanga. Kakati bo ate bagiseewo ffe tukyali mu za kunyiiga naye bo n'ez'okwegaddanga gye ziri. Ne wano weeziri ludda abantu beegaddangira ssebo ku mpaka nti nze nsuula 3 olunaku olina ganze nsula 9. Tebakiteeka mu mawulire bo bali bakiteekamu. Naye kati nze kyensobola okugamba nti empaka z'okunyiiga ezo si be basoosa bazitegese. Ffe twazikoleranga bwereere. Ffe mu kyalo twazikoleranga bwereere nga tetumanyi nti gunaabeera omulimu. Era nze nina gundi wange waliwo omusajja bamuyitanga Kaddulubaale. Mwena amannya mugawulidde mu nnyimbo bamuki temugalabyeko ffe abasajja twabalaba. Kaddulubaale yali anyiiga naye ensobi gye yakola yanyiiga n'agitawo yanyiiga n'akaaba. Ne bagamba ono gwe tubatuwa kuba ate yanyiize n'ayitawo. Omusajja omu najja n'agamba gw'ogamba nti anyiize n'akaaba ng'ate n'okukaaba nako twagala zitegeka. Kati oyo abaako alinnya ate ewalala aba agudde
yanyiiga n'atuuyana. Adamu yatuuyanyeko. Adamu yasibye face. Naye oli yanyiiga yenna n'avaamu entuuyo. Entuuyo ne zitandika n'okuba nga alinga omuntu gwe bakamula obukamuze nga balina we banyiga. Wali onyizeeko ku mbalabe. Sirika. Kati oli nga entuuyo zifubutukayo bufubutusi. Buno bwoya bw'omu nnyindo ne bususumalayo bwavaayo. Oyo n'aba anyiiga. Ebisige tolaba nti biriwo ebiti. Omuntu anyiiga buno obusige ne bubambaala buti. Walabeko ku mbwange ekambuwadde ne situla ekintu kya wano. Omusajja yanyiiga enviiri ne bakiyita batya? Enkoko ensesero gimanyi ne zisumala. Obusige ne bususumala. Obwoya bw'omu nnyindo ne buvaayo. Ebirevu ne bibeera nga tebiri disorganized. Yanyiiga. Kati okunyiiga yo kwasukka n'akaaba bambi. Ne bagamba ono kati yalidde mu bonna. Naye baagaano muwaate. Kati gwe totya abantu banyiiga dda. Gabindika. Bantu banyiiga. Oyo talina bye yanyiiga. Simba wakati. Wale mpaka z'okunyiiga ku kyalo kyammwe. Nze nasooka zirabaawo. Nsoze ziraba masajja. Empaka tajjayo ku kyalo ewaffe ez'okunyiiga. Teza bano baali bikolemu. Baleetawo empaka zibaddeyo nnyingi nnyo eza walagi. Gabindika bwoba olimba ebbanga lyonna lyembadde naawe olina engeri gy'osongoza feesi eno n'ekolamu akabalaza sokoleke tayimu yaweddeko kati weegendereze nnyo obutakola kabalaza wano kubamba mmanyi oli mukunni. Empaka zaaliyo ewaffe. Empaka zibaddeyo nnyingi nnyo ez'enjawulo wali eza walagi tuli kuza kunyiiga eza walagi tujja zijjako walabeko ku mpaka z'okunyiiga. Nazirabako. Tugende mu maaso. Omusajja yali ewaffe bamuyitaani kikulu gweyagala nnyo ebintu by'amaanyi. Puruufu sagala bayiga Queen, sagala Fatima Mulungi, Esita, Mama Matthew, kuŋŋamba Bakasule, kuŋŋamba nti ate ebintu tebiriko puruufu. Charita ayagala puruufu. Constantine ayagala puruufu. Ono abapya be nalabye abazze tujja bayisa amatu batumira. Kyakonda oli yennyini era yagenda ne mpaka z'okunyiiga. Abagala gyo bamanyi ggwe. Abagala gyo bamanyi. Kiki kyogeeza? Kati nkugambye oli Kyakonda yali anyiiga. Omanyi obukambwe n'okunyiiga. Sirika Kyakonda okumanya Kyakonda anti ulira. Simba wakati. Uliriza. Ekintu ekyo bakitandikanga bo nga simina nagenda mu mpaka. Bagenda okuta empaka ku kyalo nga Kyakonda abalya buli. Yanyiiganga n'akola atya? Kyakonda lwakuba baleeta bakazi kubazinirako surprise. Naye Kyakonda baleeta abasajja ne banyonyogera abaana naye nga bakwata mukwase ng'ovaawo ng'oyavaawo banyonyogera Kyakonda ne basitwa Kyakonda ebigere. Wulira basitwa Kyakonda ebigere naye sokoleke owulira batakula Kyakonda mu bigere. Twateesezza tutya sokoleke twateesezza tutya twateesezza tutya twateesezza twogere twemale eggoga. Twateesezza naye olaba omuntu omuzero kasaguve wuwo soko kakane nzikakkanya naye nga ye omuntu n'omunyonyogera ebukakata tayinza butaseka. Banoonye we basobola okunyonyogera. Sirika tugende mu maaso mu bigere wansi ne basitwa Kyakonda ebigere nganiko bitakula Kyakonda ng'ali bw'ati nga tanyega. Kati gambye abasajja babatiranga empaka bwomanyi waleko empaka z'okuwuuna nga tossa omusajja nawuunira essaawa nga owuuna tossa kuwuuna nampuna malongo bagamba osobola kuwuuna egi esatu ng'otandika babala ddakiika mali nakozesa nti oluzungu olukubawo sseba kafiiri keeko ka luzungu era kisolo yabakuba nga babala ddakiika baita abantu 10 wena okuwuuna eddakiika ssaawa ezo zaali za nnyangu zaako essaawa oleeta buleesi mawube asobola okuwuuna nga tossa gye bali nga babeera mu lujja tossa gabiniko ssa ate nzisaawa obadde ossa essaawa namba ogimanyi gwe kigezeemu olabe bw'otaagwawo ndabye oba onaagimalako. Tugende wali kakati kisolo yawuuna
bano banogokeranga mu dakika 15 2 ameka kisobola wuni sawa namba gumanye sawa namba teruva ku mulamwa kusola wali wanyuma tugende ku Kyakkonda empaka z'okunyiga banyonyogera Kyakkonda ne batakula Kyakkonda mbigere wansi nga basibyeyo n'emitwalo ngani amutakula baana bawala balina basajja n'omusajja banyonyogera nga siseka omusajja atanyonyogere bali bafala omulabye ziba lafu nga zona zikalabula bukala omyonyogedde mwawo nakakula mu wati siseseera kulema abasajja balina empaka abasajja basibawo abasajja waffe basibawo akadomola ka walaji akawangula 10 anywa n'akamalamu mubale waffe Kyakkonda yalimu Kyakkonda teyalimu oba kuŋŋamba nti Kyakkonda yalimu ati mbadde nsula mu microphone mbadde mu nsanga eri nga ndi ku kikomando koyo bulimba Sekajja yaziwangula ne Sekajja yaziwangula tetuuka na waka ono omusambi w'omupiira vuka mitanga Sekajja nga oyina kakwata bwo nokakutamya toddamu mumpe zange kadomola bawalaji kadomola lita 5 bamba atekanga mu mazzi muganda wange Sekajja yakwata akadomola n'akateeka wati wano abasajja bakondukanga bagwa abasajja bakonduka baga Sekajja nava wano mugakwata sente tonyega tambulo ngitagiriza Sekajja yagwa mu kubo teyadda simba wakati sisola kiwakanya abasajja nze ninayeyo senge yanywanga ekidomola ky'omwenge omuganda ate oguwoomerera naawe naye nga ekidomola biwoomerera ekidomola nawulira biwoomerera anti nga kalaggalagga yali wasabo anywa kalaggalagga ngamba yali wasabo nga si wasabo yali musamize nga si musamize omwenge omuganda naye yanywa ekidomola n'akimalawo nga gukuze naye ekidomola yakisimbamu payipe ene y'epaapaali ogimanyi payipe y'epaapaali gye yasimbangamu ye kwe yanyweranga si luseke eyeba nnene n'asooka anywa ekidomola paka n'akikuba wali ekitegeza empaka z'okunyiiga Adamu ze yawangula byali byakusaaga asaagiriramu abasajja gye bali ababede laba abasajja bakolakoladde ebintu obadde okimanyi nti okunyiiga kutta ekituufu era omuntu bw'anyiiga afuna ebirwadde by'okunyiiga akalimi ne kagwayo n'azirika n'agweri nalina Jowero twakola ne Jowero nga Jowero tumusaba ku kyokulya ng'azirika bw'atusaba ku kyokulya ne tutamuwa ng'azirika Jowero Jowero mpa ku kindaazi ng'anyiiga n'agwawo n'azirika kati Jowero bw'akusaana nga olina ekindaazi kyo n'akusaba ng'omugamba nti nedda nze tewakoze eki tewampadde ku kindaazi ky'eggulo kati naye sijja kukuwa nga Jowero azirika naye nga tafa nga amala nadde engulu kati nze ate nkugamba baafa ng'ogamba ate kuzirika ekitegeeza zino empaka mmadde ntidde nnyo empaka z'okunyiiga ezo teeza gye bujja ku Sande ejja tukomewo ne likodi z'abasajja abaali bakoze ebitiisa tukomewo nazo senga naasobola okugenda mu likodi kuba abasajja gye nange nagwe mmanyi soka owunemu nga tossa yali acapati 54 tetukomawo nazo lwa nsonga bw'ogamba nti nno okunyiiga baagala kufuula mpaka abantu bagenda nga tunyiigira nga beetreyininga okunyiiga tetwagala kuinkaleginga tetwagala kukubiriza abantu kuzifuula mpaka anti kati bagenda kuzifuula talenti mbadde njagala tutandika okutambula mu kkubo ng'abantu bonna baba banyiivu nedda si kunyiiga kimyembe tategedde sigamba nti batongoze okunyiiga mu Uganda abantu banyiige nekyo kisinza okuba kituufu ng'omuntu anyiiga nga yetrainingira empaka yetegekera nti empaka we zirijja nja kuba omwaka gwange gumu gumala okuba nga nkambwadde nnyiize bulungi abantu bagenda tandika okuba nga bw'omubuuza ate gw'obuuzabuuza banze kyanjijjako okubuuza byebyo gyebaleko nnyabo sibatono ssebo lwabakuyambye gye ndi oli otya akuddamu apapiriza omulala n'omugaji oli otya nnyabo naawe oli otya imaliza jayo lubaatibo kyenteekawo kyozzaawo kyendeta kyozza Sande ejja gyebaleko nnyabo naawe gyebale Sande ejja soko ŋŋambe kaale naawe ne gyebaleko ssebo naawe gyebale limaliza abantu banyiivu wogambira nti nno empaka ziba zitongozi abantu bagenda kunyiigira nno ddala kakati ne tunatuka ku obwo buzibu
Sunday jamba njagala tukomewo kone ku records ezimu ezaali zimenyeddwa abantu. Tebalina records zebakola. Tebalina records zebakola abantu banyiiga dda. Ati kati njagala aba akumanyanze kati nze okumana singa Adam okunyiiga. Bwe yali anyiize nze ne kinyiiza nnyo. Okategedde. Ye bwe yanyiiga nze ne kinyiiza nnyo y'okunyiiga. Kati ani abasinze? Soko ombuli ani abasinze? Go kyamuteeka mu record nze nanyiigira okunyiiga kwe. Bye bakola byonna nga banyiize. Byanyiiza nnyo. Nogaba abaye banyiiziza. Ate abaye banyiiziza nnyo. Kitegeeza nze ngenda mu record. Tota wana genda ku program awo. Demaliza. Badde nsaba. Oyo tukome wano. Sunday jja. Tugenda kalo genda tubuulira oyo yanyiiga ate gwe nakunyiiza nnyo lwaki yakunyiiza nnyo. Ekirala. Era otegeera ani abasinzo nnyiiga. Ekirala. Tugenda kubamenyera abantu nga 8 abaali banywedde likodi y'omwenge. Ebikomeze nalina gwe mmanya lya chapati 5 mu 6. 5 mu 6 5 ku 4. 5 mu 6 5 mu 4. Neno tola nti tugamba nti nno lubaala abaali nnyo omuntu n'anywa ekidomola. Ne mulimu abaana bawala bagenda mu bbaala n'asabula bbiya. Naye nga mugezi buli wasabula bbiya ng'agendako okufuka. Buli wasabula bbiya anti asobola okukunywa ebbaala yonna n'agikaliza. Gwanywa yayitamu, gwanywa yayita. Ng'ate ye taliiko mmandwa. Oladira nangu mutumireko. Oladira nangu tukutumiddeko oladira nangu. Mubireko. Our one and only. Oladira nangu. Oladira nangu. Charita charito no mupya. Charita. Tulira live. Mupya. Tulira live. Charita taisho no mupya. Mune tusanso kusisinkana webale kutulaba webadde ddala mukwano. Era ebyo ngamba nti biri byayogedde bye editing ebyobuwemu. Kuno ntantu badde live yetusuddeyo bwesuuzi kati. Nina mpemudde muko. Otero kubingamba. Kuno tubadde live. Tewali edit. Siwa mulanze. Negesa wini. Negesa wini. Negesa wini tukutumira. Naye mupya. Negesa naye mupya ya. Mupya negesa wini. Nakalanda Mary. Nakalanda Mary. Ne mupya. Ndabanga omupya Nakalanda Mary. Tumutumiddeko Evelyn. Eve. Webale kusaba. Omusajja ndowooza abulawo kati nnyo okwatula obulokozi. Dimaliza akiririza mu Bible nti era n'abagiwandika baali bantu bagezi nga batuliddwako mwoyo mutukuvu. Kyekisinga ekyo okuba ekyenkizo. Abaladina nangu Ninsiima Mariam Natukunda. Long time friend. Long time veteran. Veteran. Veteran ne friend kyekisinga. Tukozese friend. Atiang Linda. Mutumireko. Atiang Linda waffe nnyo naye waawo. Long time. Tukutumiddeko. Long time comrade. Esther mutumireko. Esther ogamba otye munnange we bali kubeerako bali kutulaba. Client Bite World CEO wali. Bite World CEO. Owekizigo njagala aneka dimaliza ze kamba tumireko. Bani nani? Yagwa veri ku masimu go gwembantu baffe. Tuli bantu baffe twetumirira. Oya tutunyiza. Akati icon wa alien skin. Wano bakomentinga wano baba. Mutumireko. Ye tukutumiddeko baba. Kabulaza. Tumwagala nnyo bali kulaba. Sifa. Sifa teliwangala. Much love guys. Natekawo ne bendera ya Uganda nekawo Jamaica ndozera ataddewo Jamaica kubono ayina ebikomo. Sifa osano muita Sifa. Shamimu Ntambi mutumireko. Naye banenje kyovula abaganda sagala muyite manya gange ga luzungu. Temugalungi yamu. Sakoleke yakogerako mu olusulo luddako. Shamimu Ntambi dimaiza tomwanyo obudde. Shamimu Ntambi mukasera kana kutumira tomwanyo obudde. Shamimu Ntambi tubiddeko mukwano Shamimu Ntambi. Miss DJ Favor. The one and only. Furo Kalevu ka David Lutalo. Furo tukutumiddeko Furo Kalevu ka David Lutalo. Furo Kalevu ka buli akagwa ku Kalevu kaba kalina okuvaawo. Furo Kalevu ka David. Furo nno naye waffe yagambye abalogo beeyo munyambe temundogera gabinika wange wendi my stress killer bannange tibasobola kunkwatako.
Fulo Kalevu ka David Lutalo. Kalevu ka Anko. Nekanuka Tina. Tini ya Tini. Tini White. Ndizawelili. TIN Tini YTY. One Tini. Tumuyite Tini. Gabinika. Tubuulira. Kati abaana bange Gratitude for the prayers. Nasobola okugeramu. Tomufaako. Walusimbi Teddy. Walusimbi Teddy. Walusimbi Teddy mupya. mupya Walusimbi Teddy. Mwebale kutumirako bannange Gabinika bambi nga walabye. Ne muganda wo twalaye muganda afya tufuddeko. Mariam natukunda. Agambe wano ntuuse. Fatuma Logose. Long time. Jacqueline Merisha. Long time. Kayaga Constantine. Unagamba Nedi Maliza nga nkubira obwambalo njagala kumuwasa ekijja kijje. Mala kisoma. Yes. Niveke ebyo sikulimba. Njagala kumuwasa Nantongo Gavin. Kiri wankisome. Nantongo Gavin. Tukutumiddeko Nantongo Gavin. Nantongo tukutumidde mukwano webale ku Bayiga Queen. Kajamu kankamu. Sheila. Long time. Yagambe have made may that was a tricky ne ya Mrs. B. Nga bakufera bakutwala. Bali banzisi. Bakukuba. Ati wawulire ekyabiri n'ogwamu. Kasule John twamuyisizaamu. Maggie omubwati. Kasule John tunamuyisaamu. Tukutumiddeko Kasule John, Maggie Nanga banne bakufera ne banne nseseza nnyo naseka nawanika obugere mu bbanga. Wabuwanise. Ne ku TikTok kubanzita. Nyaba mbali muguzeri. Oyo agent yali mufu. Tujja kujja mu kanyomero kali akakoweka. Sebo badde nsaba osibula abantu. Bye. Nedda. Kuluno basibula n'obuvunanyizibwa kuluno sibula abantu nga asibula bakama baffe. Mbadde njagala tandika ku Mama Matthew. Osimule nga asumula bakama baffe. Mama Matthew. Kajambo bye. Ani omulala. Abantu bonna ne betatumidde bonna abatulaba bonna. N'abantu abali eyo abatulaba abatunyumirwa mweraba.